mbabuulira bye nalaba era bye nkyalaba kubanze nkyagendayo naawe ali eyawuliriza Mukama tewali gwagaana kutwalayo naye gwe ife ffe tulimitinga wawe tulina okukoma amadaala owulidde engeri gy'okola mu mwoyo kati omuntu ye yalimitinga n'agamba nze kankoleko kino na kino nkome wano. Nze Joseph namulabayo wadde kitangaala omuntu omulaba n'omutegeera bulungi kwegamba Katonda yeewunyisa omuntu omulaba n'omutegeera n'oyawula nti luno na lugoye kino akyambadde lwadde byonna bitangaala naye yawula nti kino kyambalo. So Joseph namulabayo bulungi ne Mary ne mulabayo naye wabula kye nategeera nti wobeera eri Katonda akulaga okusinziira ku ddala ly'obaako mu mwoyo kubanga akuteekateeka obubaka obwo ojja obeeko bw'obuulira bubayambe okubatukuza munda n'okubalaga amazima. Mary we namulaba era nafuna okutegeera mu nze takwatagana na bino bya ku nsi. Mary ono abantu gwe basinza Sitaani ye yamuteekawo era wosoma ojja kulaba ne mu Bible Jeremiah yayogeranga nnyo tatandise kati yayogeranga nnyo waliwo yeyita Queen of Heaven naye nga demoni Sitaani akola magic era bangi nakugamba luli nti waliwo omuyimbi gwe nalaba kati abo Sitaani magic oyo yamuteeka mu ggulu erisooka n'eryokubiri. Katonda gwe tusinza ali mu ggulu eryokusatu third heaven ne waliwo eggulu erisooka n'eryokubiri eyo wa Sitaani ataddeyo magic era demoni ziri eyo ezifuga eno ensi zeeyita amannya eri bye balagira babiragira eri ne bijja wano ne bikola ku nsi. Ebyo ebyambalo byolaba bannaddiini ab'enjawulo bye bambala si be babisalawo n'obubonero obubaako ebiragiro bibaweebwa kuva eri okulagira nti ono bamuteeke mu lubuusimayi lw'abaani baani. Ebiragiro biva eri era baweereza okusaba kwabwe. Era bano abayimbi abafuna ssente oba feemu ennene ennyo balina amadaala ge bayitamu okufuna feemu naye ali ku feemu eyawaggulu agenda n'amulaba oyo gwe bayita Mary n'amuwa obugagga. Era omuyimbi omu namulabayo yali Kongo eyo si wano ndowooza ne mwogera ye erinnya lye yayimba oluyimba lwe bayita Maria oyo n'omuyimbi omu mu China naye namulabayo n'omuyimbi omulala mu Brazil kwegamba era abawa obugagga. Era waliwo n'abayimbi bangi era bo bali basuubira nti yabazaalira kabaka waabwe gwe basinza Lucifer era bamanyi nti era balaba ebyo ebintu. Sijja kwogera omuyimbi omu eyayimba oluyimba nti ayagala okulaba ko yabazaalira kabaka mwe muloza aba agamba ki? So eyo demoni bino ebakuba ku kalenda oyo si ye Mary wabula Sitaani olw'okuba alina wisdom esinga ey'abantu okuggyako abo abali mu Kristo akola ebyo ebintu ye asetinge ensi bw'ayagala etambule abantu babeere mu madiini batambule bweki naye nga enteekateeka ya Sitaani kubatwala mu muliro. Kyova laba ojja kubeera mu ddiini zo bagambe tonywa mwenge kino kiri oke genda mu ssabo mu kanisa ogende weewombeeke bwoti naye mwenge nga tebaggaana buli kimu tebaggaana ye Sitaani ng'akuteekerateekera genda mu geyeena. N'olw'ensonga eyo bantu bakatonda abalungi oyo Mary gwe basinza eryo linnya naye si yoyo ezo nteekateeka za Sitaani asika endowooza y'abantu bagezeko bikwasagana ne Bible yabakolere ekkubo eddene erigenda mu muliro ate bwe batuuka eri yennyini Sitaani ne demoni ze babatomentinge bababonyeebonye mu muliro kuba Sitaani alina obukyayi eri omuntu nnyo nnyo nnyo. Ye omutuufu gy'ali era Mukama yandeetera okumanya nti ensonga lwaki Mukama yakozesa Mary ne Joseph ku mulembe gwabwe yandaga nti ku nsi kwonna mwe baali Mary ne Joseph be baali basinza obutuukirivu y'ensonga lwaki be yakozesa. Nga bw'olaba Musa ku mulembe gwe ye yali asinga okuba mumiki. Abasomi ba Bible mukimanyi kyawandiikibwa Musa yalina meekness esinga abantu bonna ku nsi yonna y'ensonga lwaki Mukama yamukozesa. Era ne bamanya nti Musa wanaavaawo abantu bajja genda basinze we bamuziise kuba baali bamanyi nabbi wa Katonda. Mukama n'atuma Michael n'agenda akweka omubiri gwa Musa ng'avudde mu bulamu buno. Era lumu ndibanyumizaako we nali nzija ne Michael ne Musa ne Elijah wano ku nsi katuva mu ggulu ne tugenda Michael n'atulaga we yakweka omubiri gwa Musa. Abantu baali bajja musinzi Michael yatugamba kagende mbalagewo ne tujja. Kati kano kajeewo nga okyatubulira bewalabayo waliwo yabuuza nti Mary teyazaalayo baana balala yakoma ku Yesu yekka
Mary nze byembabulira ebyo Mukama byansobozesa okulaba. Ebyo byembabulira byansobozesa okulaba. Naye nga bwe tunaaba tutuuse mu ggulu, buli omu alina story ey'okubulira eri buli omu atuula n'onyumiza abantu, buli omu ayagala okuwulira story ya munne. Era banaatuuka mu ggulu n'oba tonalaba Mary n'ogenda mu the book of remembrance ekyandikwa Malaki, ojja kumulaba, ojja buli kyoyagala kibaamu, oba Yusufu oba Dawudi oba kuva mu Eden, byonna byawandiikibwa, naawe awuliriza story yo. Bw'otuuka mu ggulu Katonda abalaga olutalo lw'oyiseemu, abaakuwayiriza, okubonaabona, okusiiba, obuzibu wayitamu ng'onoonya amazima, batuulayo ne bawuliriza, naawe kenyini n'obeerawo ne weeraba noga bannange, kumbe baalinga bandaba. Abalala be nalaba abantu bayitirivu. Waliwo abamu bensinkana ne njogera nabo nga baali ku nsi kuno, naye abamu baali nga mu 1915 1970. Waliwo omwami gwe nasinkana nga yali wano ku nsi mu 1917, ne tuula ne twogera bingi nnyo nnyo. Naye abo abasinga be nalaba, abamu ng'oyo mwami gwe njogera, baali boogera ebintu Katonda ng'alina bye yabalaga, kati nga bambuulira engeri gye baabibuuliranga abantu ku nsi, naye abantu babiwakanyanga. Era abasinga obungi baŋŋamba babagobanga mu masinzizo gye baali basinziza olw'ebintu bye baayogeranga. Kubanga nga abasumba oba kabona nga tebagala kubeera na muntu mu yeekaalu, abantu gwe bawa matu, kuba bino ebintu obyogera mu masinzizo bangi. Abamu badduka mu masinzizo ago, abalala bakuwanya amatu. Ate n'ekirala bino ebintu omuntu wabiwulira mu mwoyo atandika okukula ku sipiidi ey'amaanyi, naye kenyini nga tamanyi. Wabula ye waategeerera abasomesa be bakendera bafuuka batono, kuba kati abamanyi bingi. Kati gw'ojja n'omubulira enjiri eya bulijjo agamba nze njagala biri, kubanga emmeeme ye eba enozezza ku ky'omuggulu. Kati aba ayagala emmere engumu emutwala mu maaso. Kati bino by'owulira omuntu gy'okoma obbiwulira n'obiddingana, kuba ne bino obutambi buno bwola ku YouTube. Waliwo agenda okuddayo ku part 1 addemu awulirize. Kati gy'akoma obbiwuliriza biyingira mu ye. Kati abasumba oba abasomesa abayinza omusomesa bafuuka batono nnyo, kubanga kati ye okubako ky'omwongerako olina okuba ate ng'otandikira wano we tukomye. Kati abasomesa bafuuka batono, era abasinga obungi atandika kwesomera Bayibuli na kunoonya Katonda, kuba atandika okulanga eri gy'agenda talina kye bamwongerako, kubanga oba onozezzaako ku kirungi. Kiringa omuntu n'osoma n'ogenda mu P1 n'osoma n'ogenda n'otuuka ku university oba n'ogenda ku senior 6, kati ate osanga omusomesa ng'agaba bya senior 4 ng'ate oli mu senior 6. Ebiseera ebisinga obeerawo oti naye ng'olaba tewali nnyo kyamaanyi n'ovaawo, naye w'osanga ate oli akuleetera ekirala ogamba kino kyenjagala, kuba otandika okulaba gy'ovudde n'otandika okulengera gy'olaga. Kati otandika kulubirira eri ewa Ssembe oba ogamba kimuzi nange njagala kutuuka. Kati omuntu yenna akuleetera ekintu ekiri wansi w'ekyo oba owulira nga si mmere ya mwoyo. Kati bino abangi ababiwulira abasomesa baabwe abasomesa bagenda kufuuka batono nnyo ddala, bagenda kufuuka batono ge mazima. Ensebo kale sima obudde butukkiriza oke nandyagadde okwateko naye maama obudde bunaatumala ndaba nga kiri ebit sensitive mu ekya banyala okwateko era omwami yankubira juzi n'ambuuza n'aŋŋamba omusajja ebintu byayogera bulijjo nga tetubimanyi. Ekyokubiri engeri gy'asomesa kati ffe tukole tutya, ebintu ebimu alinga abitujjako ate nga tetumanyi kya wabitujjako then tuddewa. For example tithe kimu eky'ekkumi, ekimu eky'ekkumi ekyo kireese obuzibu bw'amaanyi. Nali wano nina omusajja bamuyita Pasita Mutemo, ajja wano n'agamba tetulina kuwa kimu kya kkumi, ekimu eky'ekkumi kyakoma mu ndagaano nkadde, era ekimu eky'ekkumi kaali kabonero akalanga Yesu Kristo. Yesu bw'aba yajja mu ndagaano empya kitegeeza tewali nsonga lwaki tukyalemedde ku bulango obwakolebwanga. Kati the question is, nga sinnabuuza nti kati wekibanga tetulina kukiwa then tulina kuwaayo tutya.
njagala osooka onziremu gwe tithe ogyogerako ki? Tukina osigala nga tuwa tithe oba nedda? Ye bwe tuba tusigala tugiwa, tulina kugiwa tutya era tugiwaani? Bantu ba Katonda abalungi, nze kyengenda okwogera ku tithe kye kino. Tithe eky'ekkumi, omanyi ebiseera bingi ebyawandiikibwa ebyo obisoma, Mukama n'akuteekako ekisa ekintu ky'osoma n'ogenda n'obeerayo n'okiraba nga kikolebwa. Kisoboka. Kati tithe nali ngirabyeko. Bwe tusoma mu ekitabo ekyasinze okwogera ku tithe, engeri gyekolebwa kye kitabo eky'amateeka, Deuteronomy. Ekigendererwa kya Katonda okuleeta tithe, era singa Mukama Katonda abikudde amaaso gaabo abawuliriza ne balaba, baali badde beewuunya. Kubanga tithe eno nga tugyogerako kati, Mukama agamba mu Bebulaniya 12 olunyiri olusooka, waliwo ebire eby'abajulizi mu buli kye twogera. Ne bino bye twogera kati, eggulu liguddewo litutunuulidde, abali mu ggulu bangi batutunuulidde, basanyufu nti ensi egenda kuwulira tithe, bawulire obutuufu bwakyo. Eggulu litunudde, basanyufu, bangi bootalaba beetoolodde wano, abayitirivu beewombeese bawulire, era batunudde eri, balaba feesi y'oyo awuliriza engeri gye yeeteeseteese okiwulira. Bantu ba Katonda abalungi, ensonga lwaki Katonda yaleeta tithe yali nsonga emu ennene, ensonga eyo kwagala. Era yagamba ye mu kubagamba tithe, ekiseera ekyo ssente tezaaliwo, wabula yali abagamba buli omu aleete, omulunzi aleete ku kyalunda, omulimi aleete, omusubuzi aleete. Bwe muleeta wamu ekyo kye muleese, mufumbe mwenna mulye, muyite ab'oku kyalo bonna. Kati bwe muyita ab'oku kyalo, waliyo ne bali atalina ssente zigula nnyama, naye ajja kujjanga. Era n'abagamba muleete buli omu mu nnyumba ya Mukama, walemenga okubulwa ekyokulya. Kati omulunzi we yaleetanga, omulimi n'aleeta kyaleese, omusubuzi n'aleeta, kwegamba ne bateeka wamu ne bafumba, ne baliira wamu, omugagga omwavu bonna ne bagabana, era ne bamala ne baddayo ewaka. Ne wabeerawo okwagala okw'obumu. Okitegedde? Kati ekyo kyekigenda kya tithe, wabeerawo okwagalana. Kubanga ekyo kyaleetanga omugagga n'omwavu n'omulala bonna ne batuula wamu ne bali. Okay. Kale tuli ku tithe. Bonna ne balira wamu ne balaga okwagala. Naye ebiseera gye byeyongeranga, Mukama yandaga abagagga baatyanga okutwala, oli atwala ensolo ye ng'oli yaleese buleesi byalima. Ne batandika okulaba nga waliwo obutali bwenkanya. So ng'ekyo balina kireeta lwa Mukama Katonda wabeewo obumu, okwagalana. Abagagga baatandikanga obutayagala kuleeta bintu, ne bajja abatonotono. So nga Mukama yayagala gw'alina ente ogireete, n'oli atalina busobozi bulya ku nnyama naye alyeko mu nnyumba ya Mukama. Ng'ekyo kyalaganga okwagala mu mutima gw'oli atalina, n'alaba ono aleese, bonna ne baliira wamu. Naye gye beeyongera mu maaso, be bajja ate ne batandika okubanga bateekamu eby'essente. Mukitegedde? Naye ng'ekibiina kya Katonda kwali kugabana, oli atalina omulago okwagala, mwenna mwerago okwagala. Era nga gye beeyongera mu maaso ne baleeta ssente, abantu bangi bakifuulanga bizinesi, ne ssente nga tezinnajja. Mukama yandaga abantu bangi we baaleetanga ekifo ky'okufumba byonna balye, abamu baatandikanga okwawula ebyabwe ne babitereka. Oba olya ensolo baleese 3, ekifo ky'okufumba abantu bonna balye nga batandika okwawula ne bateeka ebbali, oba ebirime ne batandika okwawula. Abalala ne batandika nga okuliira eri ng'ebintu tebinnajja eno bantu bonna kulya, ne batandika okulyangako eri.
awo wonna nga bakola ekyo Katonda kyatayagala. Kati ssente bwe zajja abantu ne batandika okubanga ne bagifuula bizinensi. Kati oli nga tabuuzabuuza tayinza nakubuuza nti ofuna mmeka omwezi, eky'ekkumi oletewo ekiki yakuwa bwibbaasa nga 5 oba 6, eno yakuzimba, eno yakino, eno yabuweereza, eno naye nga nezoofuna tazimanyi. Naye nga enkola entuufu eky'ekkumi Katonda takigaananga era akimanyi. N'eky'ekkumi ekyo tukiwa Katonda. Eky'ekkumi ekyo okikwasa omusumba aba akola aba ye atuuse, kubaka tewali muntu alunda biki. Naye nga omusumba omutuufu yali badde agamba n'ekino kye tukuŋŋaanyiza. Katuteeketeeke tulabe abantu bano bonna abamu abazze okusaba tusobola okulirako ewamu. Oluusi ne mugamba naye waliwo oli ajja asaba atalina ngatto oba tumuwe ngatto. Naye kati ate omuntu ajja nga talina ngatto ate naye bamuwe ebbaasa ennene ateekemu ssente. Naye ne bamuwa n'eyokubiri ne bamugamba teekamu. Kati Katonda tulinga ate abalaga nti omukisa gwe tugula mugule. Katonda yatonda eggulu n'ensi tatwagalako ssente. Wabula ekyokulabirako tulabe Aburahamu abantu baamuwanga eky'ekkumi ne bakireeta ewuwe. Ne Aburahamu eky'ekkumi ekyo yakikuŋŋaanyanga mu bungi, ekisigadde yakitwaliranga Melikizedeki. Nga lwaki? Kuba ye yalabanga Melikizedeki mu kifaananyi kya Katonda. Kubanga Melikizedeki esooka Aburahamu yali tamanyi ngeri gye yajjamu, tamanyi kuzaalibwa kwe, era nawe yamubuuza Melikizedeki. Aburahamu newe yabuuza Melikizedeki ebimukwatako. Melikizedeki yamugamba nti nze gye nva emikono gy'abantu tegiweereza ku mmeeza. Nga mufunza amugamba yava mu ggulu. Era Melikizedeki tuddamu ne tumulabako eno mu Hebrews. Era njagala kuwulira ali yawuliriza Melikizedeki ye Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali nga azze ku nsi. Erinnya Yesu lyali terinajja kubanga erinnya eryo baali wa Joseph mu kirooto. So yajjako dda wano ku nsi omwana gw'endiga era n'akolagana. Kati wabanga okuŋŋanyiza eky'ekkumi olina kubanga oyamba abo abatalina, ate nga Katonda omanyi akulaba. Ate n'eky'ekkumi si buli kiseera ntukitwalira omusumba kuba abamu bagenda kifuula bizinensi. Oli ayagala okubeera n'abaana b'omwoyo bangi newankubadde Katonda takkiriza lya taata wa mwoyo. Tulina kitaffe omu kiwandiikiddwa mu Matayo, we have one father is in heaven. Ye taata waffe ow'omwoyo era tumuyita taata kuba ye taata w'emyoyo. Kati omuntu bw'ogenda mu ssabo ne bagamba muzzukulu n'oyita banti wangi, kitegeeza okkiriza okuzaalibwa emyoyo egiri mu ssabo ekyo. Kati kyekimu ne kino okuyita omuntu taata w'omwoyo. Okkiriza oyo omuntu ebimulimu gwe by'otamanyi bikuzaale. Era eri waagenda mu nkuŋŋaana zaabwe awaayo abaana beera abawandiika n'amannya bano be baana. Kati mu mwoyo egiri emyoyo abagiwadde obuyinza ku ggwe, naye ggwe wakikoze mu butamanya kuba ggwe olaba abalala kye bakola. So ng'omuntu asobola ogifuula bizinensi n'agaba nga b'omwoyo mubeere nga muleetanga ssente n'ebirabo ye nga bwakuŋŋaanya, naye nga takugambye engeri gy'otuuka mu ggulu. So ng'enkola entuufu eky'ekkumi siga nti buli kiseera okitwala. Engeri nnyingi gy'oyinza okuwa Katonda nga totute ku kkanisa. Katonda tali ku kkanisa. Ati bagamba nti okuwaayo ebirala kiryoke, naye kimu eky'ekkumi kyo kirina bawa musumba. Yesu Kristo yayogera n'agamba nti bangi bagenda kujja gy'ali bagambe nti ddi bwe twakulabanga enjala ekuluma ne tutakuwa mmere, ddi bwe twakulaba nga tolina kyakwambala ne tutakuwa. N'abagamba nti bwe mwawo ye yali talina mwali muwadde nze. Mukitegedde? Kati buli lwawo oyo atalina oba owadde ye era kiba kituuse ewuwe. Ate ng'abatalina Katonda abakwetoolooza. Naye nga nsonga ki okwata ebbaasa ogijjuza ebbaasa emu 2 3 4 otute ku kkanisa, naye nga Mukama yakuleetera mulirwanaawo gw'omanyi obulungi nti ali mu buzibu, atawana ne renti, talina za ddwaliro, oluusi agenda kuzaala talina wadde obugoye, naye ggwe ositudde ebbaasa otutte eri. Njagala nkubulira awuliriza bino ebigambo tebigenda kuggwawo n'ensi ne bweriggwawo. Ogenda kutuuka mu maaso ge Mukama amukulage bwe yakuleetera n'amukusembereza, akulage n'oli gwe watwaliranga. Katonda akugambe nze nalinga wano, akulage n'ennyiriri yakusembereza atayina oba owadde ye. Kati kankubuulire, Katonda waffe yagamba nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe. Tulina Katonda kitaffe Mwana n'Omwoyo Mutukuvu. Sigamba nti bali basatu wabula ali omu, naye engeri gy'ajja gy'oli bw'ajja nga kwagala. Kuba ate bino bitegeera olina eddaala ly'otuuseeko.
n'omanya kwagala kuzze n'omanya ye kitaffe yali wano n'owulira nga maanyi ga buliwo gazze olw'okusala kw'omutima gwo n'omanya n'omwoyo mutukuvu n'owulira bulizi kigambo oba n'okisoma omwoyo mu gwe n'akulumiza nti ekigambo kyempulira oba kyensoma Katonda ali wamu naye nakyo oye mwana wa Katonda kyekigambo kya Katonda. Kati omuntu alina paati ya kitaffe n'ow'omwoyo n'omwana. Spirit ye paati ya kitaffe era spirit operating nga kitaffe nga wala kitaffe kwagala kubeera mu spirit. Paati y'omwoyo ku muntu paati y'omwoyo Holy Spirit ku muntu ye soul emmeeme era omwoyo nga we gweyisaamu enneeyisa yago operation zonna emmeeme we yeeyisa era emmeeme esobola okubeera mu ggulu osobola okulokoka Katonda atwala leeya y'emmeeme mu ggulu ne bakulaba era ne basanyuka n'obava wano ku nsi ng'ogenda Katonda atwala leeya y'emmeeme ab'omu ggulu bakulaba era ne badduka bakwanirize. Kati ate omulogo asobola okubaako byakola n'ayita emmeeme eyo n'olabika eri mu ssabo bazanya na mmeeme kuba yo bwetyo bwe yakula. Kane Holy Spirit abeera wano abeera mu ggulu wamu. Njogera wano nga nyangu yakuba njagala nkutuse ku ky'omubiri nkolage paati ya omwana mu muntu gwe mubiri kyovala batuyita the body of Christ. Kati gwe omubiri ye paati y'omwana kuba omwana yali wano ku nsi yalina omubiri nga gwe era wowa alina omubiri nga guno nga kyabwa Katonda oba owadde ye. Ngezako okulaga gwe eky'ekkumi bino si bya buli omu byoyo alina ennyonta okutegeera Katonda kuba Sitaani ataddewo obutego obuyitirivu ate Mukama atugamba tambula olw'ekyo ky'olaba si olw'ekyo ky'owuliriza ate bya Katonda takaka okitegedde bya Katonda takaka wabula nkuddamu olw'ekyo ekibuzo ky'obuuzizza nze okusinziira ku kye nalaba era ye kyanjigiriza eky'ekkumi ye yakiteekawo era akimanyi era w'okiwaayo mu butuufu bwakyo kituuka gy'ali era empeera yakyo gy'eri okitegedde gy'eri naye nga ayagala kwagala okwo. Waliwo omuweereza omu mukwano gwange lumu yajja n'ambuulira n'aŋŋamba naye njagala kutwala bbaasa eno ku kyaki naye mpulira obulumi ndaba ebbaasa kalina bye yayogera awo twali tukyayogera ne wajjawo wa booda booda naga bannange abantu balina ennaku mpise ku mukyala wali babadde bantumye ebintu naye ntuuse mu nyumba omukyala yakazaala akaana alimu yekka talina bamulabirira talina ki omukyala yawogganira waggulu nagamba Mukama mpadde awo okuwa eky'ekkumi twalinnya booda misinde ne tutuuka ew'omukyala nga mutuufu ali mu nnyumba yekka naye ne tumugulira ku bintu ne tukola ki naye twawulira essanyu nga tulaba ssente zituuse ewa Mukama Katonda wekitegedde kati ekyo ndeese kyakulabirako essewo. Kati ekimu eky'ekkumi kya woba oyina neibawo ali obubi muyambe kireeta okwagala naye era sitiiri bwe kiba nga tukiwaddeyo mu basumba bano oba mu kyaki rooli yakyo ya kuyamba bali bubi mu kyaki oba abeetaavu mu kyaki kusaasaanya kwagala naye bano bazimbamu bizimbe bwe baba nga bawaliyo abazimba ebizimbe nze ekyo kye mbabuulidde kyekyo Mukama nze kyeyanjigiriza nti bwe kiba kizze kyakuyamba oyo aba kwegamba kyakusaasanya kwagala kwa Katonda kubanga bwe baafumbanga wamu ow'embuzi n'aleeta ow'endiga ow'ebirime bwe baafumbanga wamu awo abantu baawuliranga okwagala naddala bali abaawansi abatayina baawuliranga nga babutikiddwa okwagala kwa Katonda. Kati okwagala okwo kwavanga ku bano bakabona ne kutomera bali mu mwoyo kwegamba okwagala okwo ekitangala kiwa Katonda amaanyi okukka mu bo akole emirimu gye kuba okwagala Katonda mwakolera newankubadde ensi etaddewo amagezi abantu abamu ne bakikozesa nga bizinensi naye ng'ate Katonda ayagala kuyisaamu kwagala kwe kiri kye yatulagira etteeka ekkulu yagala mulirwanawo yali agala ekyo kibeere ekikolwa ekisaasaanya okwagala nga era wekikola mu butuufu bwakyo kyowulira kyanjawulo n'oli asimba layini n'awaayo ebbaasa ne zijjula obweziki oli n'akeera n'agula pajero enkya n'agula engatto enkya n'agula ennyonyi enkya n'agula ki essewo. Ekimu eky'ekkumi tteeka ekimu eky'ekkumi
kyenjo okubulira ku mateeka nti bw'otuukiriza etteeka ly'okwagala oba otuukiriza amateeka gali gonna. Kyenyinza okubulira ku mateeka bw'otuukiriza etteeka ery'okwagala Katonda n'oyagala muliraanwo kyeweyagaliza n'okimwagaliza, oba otuukiriza gali amateeka gonna, kuba okwagala kuleeta ekitangala mu ggwe nekigobamu buli kizikiza. Kati buli bibi byonna byotanneenenya kyoba olaba alina okwagala okungi asonyibwa bingi. Ale kyoba olaba okwagala kulina obusobozi obusangulawo ebibi bingi, kuba okwagala kitangala kijja mu ggwe nekigoba ekizikiza. Kati ekizikiza biba bibi webuti okwagala kugoba ekitanga wekugoba ekizikiza. Kati okwagala kwamaanyi nti gwe n'obanga olaze omuntu okwagala ekitangala kiva mu ggwe nekitomera omuntu oyo tasigala kyekimu. Era ne bino bye tubibuulira lwa kwagala. Okwagaliza oyo ali eyo amanye Katonda we, teri nsonga ndala yonna. Naye nga abantu okola ebya Katonda nga si ebigendererwa si bya Katonda tebitandise kati. Okuva edda baabuuliranga n'enjiri nga si ya bwa Katonda. Bwe tusoma mu Isaaya 5:5, Isaiah 55 okuva ku lusookaawo 2:3-4-5, ojja kulaba nti Isaaya yayogeranga n'agamba bannaye abantu, mujje mugule emmere ey'obwereere ey'omwoyo nga tewalina bisasula nga ya bwereere, kuba yalabanga abantu baddukanga naye nga gye badduka tebafuna mmere ya mwoyo. Isaaya n'ayogera Isaaya 5:5 ng'abayita gy'ali bajje bafune ate ku bwereere. Kati ekyo kitulaga tebitandise kati, naye tebigenda kukoma kati. Wabula ffe tukole ekyo Katonda kyatwagaliza. Tetusalira muntu musango, buli omu agenda kuyimirira yekka mu maaso ga Katonda. Wabula tubasabire abali mu buwambe baveeyo, kuba abamu baagala okuvaayo naye tebamanyi wa kugenda. Tebamanyi. Abantu bonna abagende wa Sitaani bangi okuvaayo batono nnyo. Oyinza okusanga ng'omu yasobola okumanyako katono engeri gye bavaayo, n'abasinga tebamanyi. Kuba Sitaani ayongera bazibira ddala maaso ne bongera mu kizikiza. Kati ekitangala we kijja tebasobola kiraba kuba babikiddwako. Era abasinga babeera eri naye nga tamanyi avaayo atya nga tamanyi mu butuufu. Kubanga Sitaani abakweka ne bino bye twogera, omuntu aweereza Sitaani si kyangu kubeera ku kyana eno. Either omutwe gujja muluma oba bajja muwoni nga bamugambe biki byolaba bijjeewo. Toddamu n'okubiraba. Alabira ddala ng'ebintu bye twogera kwega tebitegereka bintu bye balaba ebintu kwegamba abantu abali awo, naye bambi tubasabire n'abo bonna abagendayo bafune ssente ne tutumu beerimbike mu kuweereza Mukama. Tubasabire era ayinza okuba nga gyali ate nkyanakyuka. Kati tubasabire, tetubateekako misango. Bali mu buwambe, bali mu butimba, babasibye emikono n'amagulu, balina ssente, balina biki, naye abawadde obukwakulizo obw'amaanyi. Sitaani nze nabangi bendabye mu miitingi zaabwe n'abawa ssente ne tutumu, naye n'abawa obukwakulizo obuzibu n'agamba olina okukola kino oba kiswaza olina okukikola. Kati ng'akikola n'abantu ne batuuka okumanya nti gundi akola kino, naye ng'alina okukikola okubeezaawo ettutumu eryo ne ssente, ng'alina okukiddiŋŋana. Nga Sitaani amugamba kikole kuba Sitaani yaswaza alina bukyayi kikulu. Kati olina okukikola. Kati bambi tubasabire, naye nabo bawambe, bali bawambe we bati. Yabawe ettutumu ery'ensi naye emmeeme. Ye Sitaani ayagala mmeeme zokka, kuba kimenyi guno omubiri talina gwagwagaza gugenda mu ttaka. Amanyi ne sipiriti talina kyasobola gikola, sipiriti omwoyo kuba gwo guddayo wa Katonda, naye emmeeme gy'ayagala ye Sitaani. Kati bambi tubasabire. Nze bangi ndaba amakanisa mangi ab'amaanyi n'endaba logo awalala Mukama antwalayo ne mu miitingi zaabwe nembeeraawo ne Michael ne tubayitamu nga tubalaba mu miitingi zaabwe za Sitaani, ne tubalaba mu peeni nga bakutte notebook bawandika notes nga bababuulira, kuba alina ba supervisors bangi mu regions ez'enjawulo n'ensi ez'enjawulo. Kati bajja ne basika ne babwa program olusi ey'omwaka, olusi emyaka 6, olusi ne bakola kwota omwaka ne bagabanya emirundi 4 ne bamuwa program emyezi gino tambula bwoti. Naye nga woli wali naye nga tebakulaba, naye nga mbalaba walobe nalaba abaali bambadde nabe abasinga bitengi, abalanga bambadde ebyambalo by'eddiini, ne mbalaba ne basinkana nga mbalaba wenti nga wendi, ne mpulira bye boogera, naye bambi tubasaasire. Era zi feesi wazirabanga mweziri muno tuzimanyi. Feesi nazirabira ddala kuba Mukama yandagira ddala kubajja okubuukinga, kuba bano benalaba balina hoteeri emu gye baali bagenze. Mukama yandagira yajja okubuukinga hoteeri n'ebiragiro bye yawa
n'agamba mutuwe ebyokunywa, tetwagala waiter, tetwagala ani. Ate baatula awantu nga conference hall eyo ng'eri munda naye nga wosooka okujja olina olukubo lw'oyitamu. Kati bateeka omusirikale ku lukubo wetandikira, ne bateeka n'omusirikale waliwo ekkoona eddala eryali ligenda sayidi eyo n'eddirisa weeryali, ne bateeka omusirikale ng'ali eri wala nga tosobola kutegeera kintu kyonna kigenda mu maaso. Kati owulira otya ng'oyogera ebintu bino nga waliwo abakuwakanya? How do you feel as a person? Nze bwe mba njogera ebintu bino nga waliwo abampakanya, kale siwulira bubi wadde, kubanga oli waba aweereza sitaani, nze sitaani njogera ne face to face bwe tuba tugenda okulwana olutalo. Kubanga kati nze wensanga katugeze gwe ng'oweereza sitaani, nze sikuyinaako buzibu, nze nnumba oli. Kati oli yakomyawo backfire ew'omuntu we, kuba ngwe sikuyinaako buzibu. Era w'oleeta olutalo nze ngenda w'oli butereevu, kuba nze maye engeri gye ntuukayo. Era yagamba omuntu oyo muveeko. Kuba nnako omuntu gwe mmanyi gwe baali balina kye baagala okukola nga bamugaye n'ennaku wezi tekigenda kubaawo. Naye sitaani ye yamugamba omuntu oyo nagamba muveeko, Katonda we yagaanye n'amugamba muveeko. Kubeera w'ogaana oli alina obukyayi, alaba ng'omuleetera bizibu. Kati nze bino mbyogera kubanga kati kale nze sikirowooza nako mbuba neekengere oba kubeera omuntu ajja ne mutunuulira nga bw'ali, nendaba emmeme, nendaba omwoyo, ne mutunuulira bwe nga simunyigidde ate nga musaasira busaasi, kuba kyakola batakimanyi. Ate nga nkimanyi olunaku lwanaava mu mubiri guno alyewuunya era alimanya n'omukisa gwe yalina nga ali wano ku nsi. Kale waliwo akalala kenandiyagale tukuoneko naye ndowooza tusiibule. Tetuyinza obutavaawo bajala kubanga engeri gye tuli nti ebyama bya Katonda bye tuliko banjala nnyo twogere ebintu ebiri oba oliawo nga ne mu Bible tojja bikola ki biraba sitole zaffe. Era olunaddako njala twogere ku Michael, tujja kwogerako ku transfiguration, Yesu we yakyusibwa. Michael manya Moses najja ne Elijah. Awo nze story eyo njaginyumya naye nze ntandika tuva mu ggulu nga tukkirira nabo paka ku lusozi awaali Yesu. Akuba ffe ate bamala omulaba ne tutambulako ne tugenda. Michael n'atulaga gye yakweka omubiri gwa Musa ne Musa alina ebintu byayogera, kuba twatambula nga Musa agamba mutufu nkyajjukire emigga egimu, ensi tekyuse nnyo, ensozi olusozi nkyalujjukira, guli omugga nkyagujjukira. Ne Elijah naye twatambula nga kugana Elijah nga agaba n'ensi tekyuse nnyo, naye nga balabawo enkyukakyuka mu bintu ebimu nga bagamba wano ndaba bikyuse naye wano bikyali. So maybe tulyogerako transgression n'ebirala bingi ddala. Kyolambadde embuuzo ebubuuzo buno oba obuveewo. Katole yambuza nangana yeye Mukama Katonda atula mu ggulu eyo atulowooleza ki abali mu nsi kati nga Libya for example, ng'ensi zirimu okulwana, abakulembeze tebabafaako, abantu tebamwagala naye alemeddeko kwali. Batulowooleza ki nti ye tatulaba nti tukaaba kuba Libya? Katonda bwe tuba tusaba yatuyigiriza tugambe obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe ku nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. N'olwaleero ekyo kyakyaliko, ayagala obwakabaka bwe bujje ku nsi yonna, byagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Era ensi yonna gy'oyogera oba linnya kyo balinnya ki, oyo aliyo ng'anoonya Mukama ng'alina okunoonya okwannamaddala, ajja kutegeera n'ebisinga ku bino by'eggamba. Ye Mukama agenda mukolera ekkubo, agenda mukolera ensulo ey'obulamu egende mutuukeko gy'ali. Buli alina okuyaayaana n'okwagala okwannamaddala kaabeere muzibe, eggulu ligenda mutuukako waali. Tegagenda kuba magezi ge okubitegeera. Katonda yagenda okugenda amutuukeko, kuba omuntu yajja kuba alina ennyonta n'okwagala ng'era ayagala kutegeera Katonda. Mu nsi yonna omuntu yenna gy'ali. So obwakabaka bw'eggulu bwo bulina puroguramu yaabwo. Obwakabaka bwe bujje ku nsi, byagala bikolebwe ku nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Bo bali ku puroguramu eyo. Bo bali ku puroguramu yakuzzaawo kiri Adamu kye yafiirwa. Ayagala tuddemu tubeere na kitangala kye kyaleeta Kristo, ku revivinga back. Naye ng'abalaba ab'e Libya okubonaabona kwe balimu
n'abakola ki n'abaafiira mu Ssematalo yali abalaba. Kale bagume bajja kutereera. Kale yala tusiibule ebigambo bye bisembayo tulabe nga tuggalawo. Nenjala gamba bambi bwe yenna ali eyo ng'oli eyo ng'osobola okutuyamba okutufunirayo kamera oba osobola otufunirayo kamera tutayo kamera 2 so oba osobola next one kyonna kyoba oyina anyway osobola otuyambako osobola okutunoonyaako kubanga okola emirimu gino twetaaga kamera nze Samiko osobola okundaba oba okutuukako eyo n'onyumirwa bino bye tukola kamera yeetaagisa so twetaaga zi kamera okulaba ntukola ebintu ebiri ku mulembe lwaki era nali ndowooza njogerako naawe off camera ne nkugamba lwaki nze ndowooza saagala nnyo bintu byakozesa bintuntu bino simanya simu sima biki lwa nsonga emu nti saagala nnyo kulabisa kontenti w'abalokole kwawe batuyita kontenti w'abalokole nga tebifaanana bulungi lwaki ffe ebyaffe biba tebifaanana bulungi ng'ate ebyabali byo biba birungi kyoba olaba nze nina obuzibu n'engeri y'okukolamu vidiyo za gosipo nazo zimalamu amaanyi ffe twagala nnyo ebintu by'okukubirira nti ina ateekawo nina kwalite waka tetumufaako nnyo simanyi lwaki so yensonga lwaki nze nfa nnyo ku kwalite nfa nnyo ku ddoboozi nfa nnyo vidiyo evuddeyo etya so that oli wagiraba tatuyisaamu maaso tya era bino byabano kyola bifaanawo ebitino mba njagala kino nga kiri ku mutindo so ena ayinza okunyambako oba okutuyambako nga ttiimu ya Unique Media otufunirayo kamera twagalayo kamera 2 era tukkiriza nti Mukama ajja kitukolera anjagala tusiibule n'ebigambo ebisembayo ku luno njagala otuweeyo n'essaala tube nga ate olwaleero tuliitu olunaku tunaakomawo tunaakwata ku ekyo ky'ogambye then tugatteko n'ebirala kale ebigambo bye bisembayo ze byange ebisembayo kuba njagala wamala owaayo ebisembayo then asabe sijja kuzzaako kigambo kyonna ebisembayo nja kugamba nti waliwo gwe mba njogera naye ku makya ne mugamba nti Katonda tegeera Katonda wo nga ggwe because olina obeera ne personal relationship with your God kyekisingira ddala leka barriers ezo eza pasita because tulina abantu abalowooza nti nno pasita waba tamusabidde Katonda tawulira ssaala ze ebyo tubijjewo beera nga abasumba bano abaweereza ba Katonda bano tubeebuuzaako bwebuuza kutugayidinga naye leka tubeere nga tutegeera ebintu bino engeri gye bikola leka tubeere nga tutegeera nsaba ntya essaala yange neetuuka neegayirira ntya so that kituyambako okuwona ebintu ebimu oba oliawo abantu abeeyita abantu ba Katonda bye batukola nga biruuka si birungi so twebeereremu nga njogera ennaku zino weeri tujja kuba tusobola okumalako kale ebigambo ebisembayo n'essaala then tulabe nga tuva wano bantu ba Katonda abalungi ebigambo ebisembayo kubaka obwaleero buli ale yawuliriza ekimu ku bintu ebikyasinza obulungi ky'oyinza okukola kwe kubeera nga ekyo ky'owuliriza kiteeke mu mutima okiteeke mu nkola onoonye enkolagana ne Katonda wo eyakutonda oleme kulinda lunaku luli olimire mu maaso ge nga walina omukisa ogumunoonya ng'okyali ku nsi tufube okulaba nga tusonyiwa tulage okwagala okwannamaddala tuteekewo obumu tokkiriza sitaani kuleetawo enjawukana gwe n'abalala bakwetoolodde kubanga enjawukana egenda kuleeta ekizikiza sitaani akoleremu emirimu gye gyonna leka okwagala kubeerewo ne wabanga oli yalina ensobi
gwe musonyiwe okwagala kutandikire ku ggwe kubune abo abakwetoolodde ne famire yo. Mukama abakume mwe balikuliriza, twewombeke, tusabe. Mukama Katonda omulungi yatonda eggulu n'ensi, tusaba Mukama otuwe ennyonta okwagala n'okunoonya, otuwe enjala enoonya amazima, eyagala okumanya amazima. Mukama tusaba Mukama otujjukizenga okwenenya nga tukoze ensobi. Tusaba Mukama oyongere tuwa omwoyo w'omutukuvu atukulembere buli we tuteeka ekigere kyaffe mu lugendo lwaffe ku nsi, tubeere wamu naawe Mukama. Tusaba Mukama obeerenga otuwe okuyaayaana era otusembereze abo bokka Mukama be wateekateeka bogenda okuyisaamu emirimu gyo. Tuwulirize ebyo ebituyamba otusembeza gy'oli buli omu kinnoomu n'akumanya era n'oyegera naye ye nga kinnoomu Mukama. Mukama tuyambe tujje amaaso gaffe ku by'ensi n'ab'ensi n'obutego bw'omulabe, naye tuyaayaane buli omu okuba n'enkolagana ye ne Katonda. Leka Mukama tutambule olw'ekyo kye tukkiriza, si olw'ekyo kye tulaba. Mukama tuwe okwagala okumala, tuleme kutunuulira nsobi z'abalala. Tuwe okwagala okumala okusonyiwa buli kimu era ne tuzzaawo n'enkolagana n'abo Mukama be tuba tufunyeeko obutakkaanya nabo. Bino byonna tubisaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina.